Hallelujah. Amen. Mbagamba lumu nti lumu nali ababbi baali bansinkanyawo. One day I met robbers there. Ne bankuba. They tried to harm me. Ne Katonda. But God n'annunulayo. rescued Si me. maanyi gange. It was not my strength. Katonda yatula mu ggulu. It was God in heaven N'ajjudde ekisa n'okusaasira. with grace and mercy. N'agamba oli omulimu gwe nneetaaga mwoyo I Mutabani. said I still need him. Wali bye nneetaagisa. There's still some things he Wali has to by'akyetaaga do. okukola. There are things he has to do. Sijja kugamba gaali maanyi gange I will agaalwana. not tell you it was my strength. Tusooka okwebaza Mukama Katonda olw'obukuumi bw'atutaddeko. Tumwebaza kubanga atulabiridde n'ebingi bituuseko mu bulamu because of him. Nga naffe tuba tetumanyi naye munange olw'okuba obeera ne Katonda ogenda olaba ng'oyitawo naawe wootya gwe ng'oyitawo buyisi kubanga Mukama Katonda abeera akulimu era nga naawe omuyina. Olunaku lwaleero era munzikirize neebaze Pastor Buyungo. Personally, I love this. Yes, I love this. Agulumiza omwana ono bulungi nnyo nnyini ddala era tusaba wanoleni eno weewo. Yeah, we do appreciate this kind of work he is automatically doing. Era olunaku lwaleero mubaleetedde Pastor wa phone wa generation eno namba wako sometime back era ngenda kuba mubawa ino twina okumumanyira because a preaching bulungi era naye a preaching anga daddy nti awebyo byabayisemu mu bulamu aze nakunyumiza ka story engeri gye yagwa mu babbi nakunyumiza kwa ka story nakugamba nti awo Katonda yamuyisaawo tamanyi na ngeri gye yamatukamu wabula Mukama Katonda ye yakimubalira era nzikiriza mukuwe nawe berenga omwewulirirako n'obubaka obulungi nate bwazze nabo. Simanyi kyoyitamu. I don't know what you're passing through. Kengamba ffenna tuveeyo tugambe kye tuyitamu. If we all come and start testifying in what we are passing through, Tuweddemu essuubi. we've lost hope, Tuweddemu amaanyi. we've lost strength. Tetumanyi kiddako. We don't know what is next. Ne Katonda. But God Ye maanyi g'omutima gwange. is the strength of my Gwe heart. mugabo gwange. Is my portion. Naye Katonda. But God Yasobola okukyusa embeera gy'olimu. can change the situation you're Naye in. Katonda. But God Yasobola okukyusa olugero olwo can change lw'otambuliramu. your story. Simanyi oba muntegeera lwaki I nina don't know essanyu. if you understand me. Simanyi oba muntegeera kensisinkana omuntu jaga mugamba naye Katonda. I don't know if you know that when I meet a person, I want to Simanyi tell them, kyoyitamu but naye God. Katonda. I don't know what you're passing through, but God. Njagala ogambire neighbor yo naye Katonda. I want to tell you, neighbor, that but Mugambe God. simanyi kyoyitamu naye Katonda. I don't know what you're passing through, but God. Simanyi kyoyitamu naye I don't know Katonda. what you're passing through, but God. Abali online bagamba naye Katonda. Online people, I'm telling you, but God. Tuli ffenna. Are we together? Zike nasoma kino ne ngamba baani be ngamba. When I read about this, I asked myself, who can I Bani tell bengamba. this? Who can I tell this? Hallelujah. Amen. Mbagamba lumu nti lumu nali ababbi baali bansinkanyawo. One day I met robbers there. Ne bankuba. They tried to harm me, Ne Katonda. but God N'annunulayo. rescued Si me. maanyi gange. It was not my strength. Katonda yatula mu ggulu. It was God in heaven N'ajjudde ekisa n'okusaasira. with grace and mercy. N'agamba oli omulimu gwe nneetaaga mwoyo I Mutabani. said I still need him. Wali bye nneetaagisa. There's still some things he Wali has to do. by'akyetaaga okukola. There are things he has to do. Sijja kugamba gaali maanyi gange I will agaalwana. not tell you it was my strength. Nange saabitegeera ebyagwawo. I did not know and understand what happened, Ne Katonda. but God. Saagala nkitwale nti abantu abakulu bokka abali wano beetaaga Katonda. I don't want to take it that only the elder ones here, they are the ones who need God. Abali mu Uganda bokka nti be beetaaga Katonda. Only the people in Uganda are the ones who need God. Oba abaagenze wabweru be beetaaga Katonda. All those who went abroad, Oba abali mu kiyumba be beetaaga Katonda. all those who are inside the houses, Okuva ku muto, from the young one, okuva ku mwana wo asooka, from your baby ku ggwe, to you, n'abakusinga obukulu, and all that above you, twetaaga Katonda. we all need God. Tuli ffenna. Amen. Kiba kitegeeza oba twetaaga Katonda. It means if we need God, Na Katonda gwensiza mulabyeko. when we've seen who we worship, Kyo kitegeeza embeera yonna gy'oyitamu. that means every situation you're passing through, Katonda asobola okuvaayo era. God can come out again. Tuli ffenna. Amen. Wenjagala tusooke tudduke tulabe bulungi. I want us to run and see something here. Ekigambo kino tekirabikamu. This word is seen. Tekirabika tosobola kisomawo. You cannot read it there, Ne ku ngeri gy'ekinnyonnyodde. but the way I've
explained it. ogenda kulaba omukono gwa Mukama nagukyusa ekintu. You're going to see the hand of the Lord changing Munjagala everything. tusome. This is where I want us to read. Jaga tugenda mu Mako ky'omusajja gwe tusembezza That the man we accepted asobola. is able. Yali abikozeeko byonna bye tuyayaanira. He has ever done anything we are yearning for. Yabikola byonna. He has ever worked upon it. Abisobola. He can do it. Ali waggulu w'obuyinza bwonna. He's above every authority. Kitegeeza nti obuyinza bw'ensi Meaning the authority of the world tebumuziiza. cannot hinder him. Balubaale w'ewammwe These people we have tebasobola family, muziiza. they cannot hinder him. Embeera ebaddewo The situation that is tesobola present muziiza. cannot hinder him. Asobola. He's able. Omusajja ono yali akimanyi. This man knew very well. Yali akimanyi. He knew it. Simanyi yamugamba. I don't know who told him. Simanyi yamuyitayo. I don't know who called him. Naye yali akimanyi. But he knew it. Naye kyali teyeekakasa. But something he was not sure about. Oba Katonda ayagala. If God is willing. Oba Yesu ayagala. If Jesus is willing. Simanyi oba luti ffenna. I don't know if we are together. Yali tamanyi oba Yesu ayagala. He did not know if Jesus was willing. Kitwale nti Take it like this. bakututte wa president. They have taken you to the president. Weetaaga miliyoni 5. You need 5 million. Okimanyi aziina. You know he has it. Ne wakoonakona wansi. Even if she just shakes down, n'essukawo zivaayo. money can come. Naye nakyotamanyi But what you don't know, oba ayagala zikuwa. if he's willing to give it to you. Ono omusajja yali akimanyi. This man knew. Ale nali mu kifo kyekimu. He is the same place. Natamanyi oba Katonda yayagala. He did not know if Jesus was willing. Tuli ffenna. Are we together? Naye Yesu. But Jesus. Naye Yesu. But Jesus. Naye Katonda. But God. We yajjula okusaasira. When he came to have mercy, n'amukwatako. he took his hand upon him. N'amugamba njagala. And he told him, I am willing. N'amugamba njagala. I am willing. Beera mulongoofu. Be cleansed. Simanyi myaka gye yamala omusajja ono. I don't know how many years he spent Gy'ali ayagala okulongooka. that he wanted to be clean. Natalina ssuubi. He had no hope. Natamanyi kiddako. He did not know what was coming next. Tamanyi kiddako. He did not know what was coming next. Yesu amukwatako. Jesus touched him. Yesu amukwatako. Jesus touches him N'amugamba nti beera mulongoofu. and tells him, be clean. Mako kyayagala tugamba. What Mark wants to tell us, Mako kyatugamba. what Mark tells us, Amangu ago. immediately, Amangu ago. immediately, Yesu teyalina sooka kuddayo. Jesus did not have Omusajja to teyalina go sooka back. kuddayo. The man did not have to go Dakiika back. 10 tezaayitawo. There were not many Si minutes. lunaku luddako. It was not the next Naye day, amangu ago. but immediately Omusajja n'awonerawo. he was clean. Nze kubagamba nti oyo ye Yesu. I've come to tell you that he's Jesus. Asobola okukyusa embeera mu ddakiika eyo He's yennyini. able to change any situation in a minute, Yamuwonyezaawo ddala. and it is finished. Yakyusa embeera ye yenna. He changed the situation Yakyusa immediately. olugero lwonna He changed the story mu ddakiika eyo. in a minute, Mu ddakiika eyo. in that minute. Naye kyangu nnyo okusanyukira ekyo. But it is easy to be glad and happy Wali ky'obuuse emabega kye yasooka okukola Yesu. when you've skipped something he did before. Bagambye omusajja ali wabweru wa kibuga. They told us the man was outside the city. Natalina kubeera mu bantu. He was not supposed to be among people. Abantu abaali bamukwatako. All the people that would touch him, Abantu baali tebalina namukwatako. they would not have to touch him. Abagenge banne be baali bayinza omukwatako. The fellow deceased people would touch him. Simanyi we yasemba ddi okwogera n'abantu. I don't know which last time he had spoken with people. Naye Yesu natanaba mugamba awone. But before Jesus told him to be healed, Naye Yesu natanaba mugamba nti ogenda kubeera mulongoofu. before Jesus told him you're going to be clean, Yasooka mukwatako. he first touched him. Simanyi oba mutegeera kituuseewo. I don't know if you understand Ono what omusajja has happened. simanyi bbanga lye yasembayo okukwatibwako. I don't know how long he had spent without being touched. Naye Yesu But Jesus n'amukwatako. touched him. Gwe weewuunye. Just Yesu teyalina kumukwatako. Jesus was not supposed to touch him. Kankitegeeza Yesu yali teyeetaaga mukwatako. Jesus did not have to touch him. Tusoma mu Bayibuli When we read in the Bible, yayogera bwogezi. he would just speak a word Ebintu ne bikyuka. and things would change. Yayogera bwogezi. He would just speak a Embeera word n'evaawo. and the situation would move. Nono omusajja n'amukwatako. But he touched this man. Yamukwatako. He touched him. Ono omusajja yali tasuubira nti Yesu yeetaaga n'omukwatako. This man did not expect Jesus to touch Kubanga him kyali mu mateeka tolina abakwatako. because Kyali mu mateeka. it was in the law Tikoomukwatako. that if you touch him, Nawe ofuuka
you're also neglected. Now you become unclean. Amen.